Okulangirira awangudde ku chicken ne shower kufaananidde ddala kuno okulangirira akalulu kwerosa akaakaggwa. Mwe bakwatidde asembye ate akuteyadde ekyokubiri ne bamulangirira nti ye chairman w'ekitundu addako. It's a draw. Kudiru ki? Omanyi akalulu wane Uganda kewunyisa nnyo abantu. Kakati twabadde n'ebikonde ebya sawa ne chicken newankubadde ng'oboolyawo si bye byali badde bikola amakulu naye byabaddemu ebyokuyiga kati ng'oyo kyaleese ate nga byabaddemu n'amawulire amabi ag'okufa. Waliwo okufa kwabo ababadde bava okuba nti ate bakwata ekikonde ekyo ekyabadde eky'olusaazisaazi naye ate munnange okusinziira ku ba Next Media bafiiriddwa bannamawulire babiri okuli Badru producer ne Isa abo bo baalugenze so Makona naye yasimbyeyo kitooke era waali tumusabire bagambye nti ennyindo oba naye kakati kale ebyo tugenda kuba twongera okubeera nga tubiraba kitalo nnyo naye ng'ekikonde kyafuuse ekikonde kyaggweredde mu dro abantu nga beebuuza kijja kitya okuba nti kyaggweredde mu dro basuubira okuba nti sawa yabadde awangudde. I am the winner. Mama wa chicken yawaze yabadde wagira mutabani bwe era mu kuwaga okusooka naye byamusobedde mu kaseera akavanyuma tebyatambudde bulungi yadde n'akamu era yabadde mane mpulira nkewulira banaye nkewulira mpulira nga nkewulira. A few moments later bamukubye naye kale ekikonde ekyabadde kangambe kyabadde ng'ekyo bagezezzaako okusinga ku bibaddewo kubanga bano babadde beekubamuuko ate nga kyanyumidde okusinga ku final za World Cup Brazil ne Spain. Ndabamu kino ekikonde waakiri kusinga okulaba final gye twalaba. Ate yakoze training emala kweba kuba shawa ayagala kisi kubonna bannala genda ng'ogenze kulwana friendly match togenda bw'olaba nga chicken amaanyi ganafuye muleke nedda ssebo wama gwe okyalina ambitions nyingi omuntu takufiira mu ngalo bw'omukuba n'olaba nga atagadde refu nayimiriza omuzanyo kite ekyo kiveemu kugambye nkugende nti kino kyanyumyemuuko nti ekintu tteeno lwakuba nti waliyo abafudde ate era gye njagala okubeera nga tukomekereza n'ekikonde kino kubanga abaakirabe baakirabiza amannyo. Chicken yabadde n'abawagizi bangi era bonna abaali badde beepikirira bannaabwe baali badde bagenda mu ringi naye ng'eŋŋumi zo baazimukube yaziwuliddira yazitenze nti era ababadde yabaswazizza nnyo kuba kirungi yakkiriza nti baamukubye
Kikonde kyabadde bannange kino kirango akasajja kashawa omanyi buno obusajja bw'okukyalo obuzannya mawokota kakubya chicken mawokota jatutalabanga chumi ekikondo kisaso chicken ekintu kyotukoze ojja kutwekondera ng'ofukamidde iza kuwagirira mu kamera n'okalaba singwa bw'otuswaza gatitiana kumanyira chicken enswaza gy'oswazaamu ye oswaza ana gw'oswaza sira oyo omwana aswaza naye lekerawo ovuma bannange nedda chicken bamukubye naye ekituufu kiri nti sawa oba shawa oba sawa ye yazze kulwana mu lutalo teyazze mu boxing ng'omuzannyo nsuubira okuba nga waavudde obuzibu kuba bwe ndaba akapaati ako akasinza okukyamula abantu ng'amukubye chicken agudde wansi chicken atunudde eri ono amuli mabega bw'akuba ku nkoona ne ku kikati ate be mu boxing tebikkiriza era babeera bakusala obubonero kati nsuubira okuba nga ekituufu kiri nti yabadde draw ebyaddala mu kulaba okwaffe nga ffe abantu abawagizi oli yawangudde naye ate akasajja akampi kawangudde mu kulaba okwaffe naye mu by'ebikonde chicken yabadde asobola n'okuwangula olina mu disqualifying kubanga yabadde alwana bulwanyi lutalo so si mateeka ga boxing teyagagoberedde yadde n'akamu. Okuva bwedda neebase okusinziira ku kikonde ekyabaddewo eggulo naye ngenza okuzuuka nga bagamba Badru yafudde. Tewali kintu kinnumye nga Badru kufa. Okimanyi Badru yafudde ava ku kikonde kyaffe. Omanyi Sanyuka TV ebadde yatuwa sponsorship. Next Media ng'eyinawo table ku kikonde. Badru bwe yatuuse ku kikonde yankubidde essimu. Nangamba chicken table ya Next Media eri luddawa. Ate kakati gwe naawe tulimba gwe yabadde yetegekera fight ng'oli ku fight ate simu wadde okwata kya ssimu. Naye ng'ekituufu kiri nti kitalo nnyo kyabo baafudde ku Ntebe Express Highway. Bafunye akabenje badde mu motoka ya Toyota era okukakana nga Makone essaawa eno baga yamenyese ennyindo wano n'afunamu injuries entonotono ku mutwe n'ewalala naye nga banne Badru ne Isaac bo baalugenze era boolabako ekisaawa naye oluguudo olwo kale awamu ndaba w'amataala naye awamu sirabawo mataala naye ng'emmotoka gye baatumereganyayo baatumereganye maaso ku maaso era bwe batyo tebaalutonze babadde bava ku kikonde ekyo era y'ensonga lwaki nkugamba nti saalituuseeyo eyo naye ebyabaddewo byebyo nti birimu obulamu bw'abantu obwalugendeddemu oluvannyuma lw'okuva ku kikonde ekyo nga bw'olaba chicken bw'abadde annyonnyola awo nti abo bannamawulire bannaffe tuyinza okuba nga munnange tugenda kubwasubwa ebyaddala tusabe Makona ng'era bw'omulabawo yabaddeyo era ye yakakasizza nti yabadde awagira akasajja akampi newankubadde nga babadde bataddewo table ya Next Media nga bakubidde chicken naye ate babadde bawagira ki babadde bawagira kali oyo ye Makona ali ku kitanda kati Katonda amusaasire asobole okubeera nga awona naye nga yasimattuse ku banne bali abasatu bo bonna baakoze ababiri baafudde yabadde w'okusatu ali ku kitanda. King Saha naye tumulinze wano Ekololo era naku z'omwezi nga 14 wabaddewo olutawo ne Bebe Cool ng'agamba kakati towagira gavumenti atogera kuyimbira Kololo ebyo ne King Saha n'amuddamu n'amugamba nti obutasoma kibi. Eyo tewabangayo abulayo nga ntimbye 14 nze ntimbye tuli Kololo nze ntimbye bannange. Eyo tewabangayo abulayo nga ntimbye mwenneeyo nze mbalize mujenzeeyo ntimbye bannange.
tumulinze kansubire Minisita Kasolo taalinnyeyo kuba bw'alinyirayo awedde. Walinyirayo awedde. Kale wano Kingi Saha bagezaako okubeera nga bamulumba nti no era lwakubanga oli mukulu lwakubanga wawasa mwana waki yensonga lwaki bakuwadde korolo towagira gavumenti kati ne ani Kenzo naye namulabye naye agezaako okubeera nga ayogera byayogera naye nga kituufu kiri nti 14 korolo wali ku airstrip agenda kubaayo nnyo. EPAS tugambe nti yavudde ku lujja ebuvuddeko amawulire ge nagalabakaawo naye nga ekyamakulu mu kyo nti teyayita banne mu kwanjula kwendowooza kwali kwa mpola mpola ffe twamanyira bino ebyaffe ebyokutuyita tuyita sepiriya jangu naye kati ye teyayise banne balipazo bonna ne babeera nga bakolima newankubadde yagamba nti yabagamba naye yabagamba mu ngeri ya lusaagosaago bwe balowooza nti alimba naye yogayoga munnange era tubaagaliza obufumbo obulungi.